Mukama Katonda watonda ensi ekiteekako ettaka n'otonda omuntu n'omuteekako n'omusimbirako ebibala n'omukulerako ennimiro ng'alya buli nakulabirira. Mu magezi go walabanga engeri esinga obulungi n'okwera essanyu mu bulamu bw'abantu. Kasookera ekibi kijja ensi yakaluba naye n'otuwa ekisuubizo ejja okutuzaawo ensi gy'ali otutondedde okuva ku birere tuzze okukiikako olwaleero. Mukulungamye tukwegayiridde mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo taata omusumba John K. Kakembo. Tuli naye era ffe tutambula naye buli ku makya ku sabiiti ng'eno. Njagala kukkiriza nti ozze oyina ebyokuyiga by'ojja mu kyokuyiga kino ekya lesson ebitukoze obulungi ennyo. Era bwe tutunuulira olugendo luno n'entambula n'okutuuka mu Kanani n'ebyakolebwa byonna ku baana ba Isirayiri, tulaba okwagala kwa Katonda waffe n'okutuukiriza ebisuubizo. Tutuuse ku kyokuyiga namba 9. Ekyokuyiga kino kyateekebwawo oba kyaweebwa omutwe omunene ogugamba nti abasika b'ebisuubizo, abasibe b'essuubi. Abasika b'ebisuubizo, abasibe b'essuubi. Njagala kusookera ewa taata omusumba, ekyokuyiga kino wakigyemu ki oba tuyinza kugabanako mu kutandika ki? Abasika b'ebisuubizo, omuwandiisi yayagadde kutugamba ki wano? Enteekateeka ya Katonda originally yali ya Adamu ne Kaawa okubeera mu nsi gy'atonze bagyeyagaliremu, bagirye, baginyumirwe. Naye nga mu kuginyumirwa kuno condition yali esigaddemu, balina okusigala nga bali connected naye. Ekibi bwe kyajja, enkolagana eno, olutindo luno olwaliwo, ekibi ne kiyingirawo. Bwe kiyingirawo, Adamu ne Kaawa ne bafuuka, mu luzungu bakiyise spiritual refugees, abanoonyi b'obubudamu ab'ebyomwoyo. Ne wabanga mu nsi tebakyalina access gye babadde nayo luli. Katonda ayita Ibulayimu amuwa ekisuubizo ti ndi kukolera kino, ndi kukolera kino, ndi kuwa ettaka. Bw'amuwa ekisuubizo ekyo wayitayo emyaka 40, ekisuubizo kino ne kituukirira. Bwe tugenda okusoma mu kitabo kya Joshua kuva ku ssuula 13 paka 21 tulabanga ekisuubizo kino kituukirira bali mu kugabana ttaka lino. Erifa ababisoma wano tulabanga bye boogerako bingi nnyo nti ate ekika kino ne bakiwa lino ettaka, ekika kino ne baliwa kino ettaka, Abayuda babawadde kino. Ffe tulabanga ebingi ennyo ebisumbuwa n'okusoma, naye eribbo kyali kikola amakulu kubanga ekisuubizo kye bawa Ibulayimu kaakano kyali kikoze eki kituukiridde. Naye twagala tuddeyo we tutandikidde ku nteekateeka ya Katonda we yali mu lubereberye, kubanga omutwe gwa tugambye Adeni ne Kanani. Kati twagala tutandikire eri ku Adeni. Enteekateeka ya Katonda nga bwe tugirabye yali etya. Tugenda kutandikira mu lubereberye essuula 1 onyo lwa 26 paka olwa 31 mukadde ekiwanuka. Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe, bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu, n'ente n'ensi yonna na buli ekyewalula ku nsi. Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ya Katonda mwe yamutondera omusajja n'omukazi bwe yabatonda. Katonda n'abawa omukisa. Katonda n'abagamba nti mweyongere mwalenga, mujjuze ensi mugirye, mufugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu na buli ekirina obulamu ekitambula ku nsi. Katonda n'ayogera nti laba, mbawadde omuddo gwonna ogubala ensigo oguli ku nsi yonna na buli muti ogulimu ekibala eky'omuti ogubala ensigo erimmwe munaabanga mmere, n'eri buli nsolo ey'omu nsiko, n'eri buli nsolo ku nsi na buli ekibuuka waggulu
mu buli ekyewalula ku nsi ekirimu omukka omulamu njiwadde omuddo gwonna omubisi okubeera ng'emmere bwekityo bwe kyali Katonda n'alaba nga buli kyakoze era alaba nga kirungi nnyo ne buba akawungeezi ne buba enkya olunaku olw'omukaaga. Tweyanzanya mukadde tulaba nti Katonda abawadde ettaka lino nga kuliko olusuku olwa Adeni ne tulaba nti olusuku Adeni luno yali learning center. Mwami Ssewankambo kiki kye yali ayagala obayigiriza olubanga olusuku Adeni luno lyali ssomero yali ayagala kubayigiriza ki? Yali ayagala bayigiriza ku nature character ye nga bweri nti Katonda wakwagala era wali okwagala wabaawo ebyo biteekeddwawo ebiraga nti omuntu ono okugabana nabo okwagala okwo kwe bajja okusisinkaniranga. Kyala Kabiito learning center eno Katonda yali ayagala kuyigiriza ki Adamu ne Kaawa? Okwongereza ku kya Brain nti yali ayagala bayigiriza ebyo byayagala batambuliremu olw'okuzimba enkolagana yaabwe buli lunaku kubanga olusuku teyalukola bukozi n'alekaawo naye yennyini mu lusuku yalimu so wabangawo okunyumyako naye okwongera okunyweza enkolagana yaabwe n'omuntu ono gwe yali atonze. Tweyanziza kinsanyusa nti Katonda mwesigwa mulungi yayagala abantu bano bayige n'okukola bayige n'okukola emirimu kubanga olusuku alubawadde tewali kibi naye abagambye nti balulimenga balukuumenga. Kino nno nsonga nkulu nti ne bye tulina olwaleero Katonda abitunuulira mu ngeri ey'enjawulo tubikuumye tutya tubitambuzza tutya kubanga ekyo kye yayagala Adamu ne Kaawa bayige. Tunkomerera agambye n'alaba nga byakoze birungi nnyo yabikola in such a way nti Adamu ne Kaawa baabewoomerwa ebyokulya byabawoomera ebyokulabisa amaaso byabawoomera ebisolo byabasanyusa obuvunaanyizibwa bw'okuwa amanya kwabanyumira ebeera classroom obubuuza etukolera bino ebinyuma biti ekola byaki ku nkomerero ebibuuzo ebyo okubiddamu nga bijja ku establishing a relationship n'ebikola ekimu ku byo nga ku nkomerero senga banaakozesa omukisa guno buli lwajja okubakyalira ne babuuza ne beeyongera okutegeera bajja kufuna omukwano ogutagambika. Tweyanziza nnyo Musumba ekigendererwa Musumba akituwadde nti okubawa learning center eno lusuku Aden kuzimba nkolagana mukwano yali enteekateeka ya Katonda naye Mukyala Kabiito kiki ekyatuukawo bwe kiba nga kyekyali ekigendererwa kya Katonda nga kya nkolagana enkolagana eno baagikuuma oba waliwo ebyatuukawo? Bwe tugenda mu luberebere mu ssuula ey'okusatu bwe yamala okubatonda n'abawa ebiragiro kwe banaakuumira enkolagana yaabwe naye ne babimenya ne balondawo okujeema so enkolagana neefa ne bamaliriza nga mu lusuku bakobeddwayo. Awo wonna tukyalinawo ebibuuzo bye twebuuza bingi. Yabagamba nti emiti gyonna egy'omu lusuku mulye naye omuti guno Musumba akantandikire wa Mwami Ssewankambo omuti guno gwabagaana okulya lwaki agubagaana? Gwalimu obutwa buzibu kyo kiki test eno gyabawa nti ebirala gyonna mulye naye guno omuti temugulyangako kubanga bwe muligulyako temulirema kufa. Gwalimu obutwa yali agenderedde kubayigiriza ki? Nga bwe tuvudde waggulu nga tugamba nti ekikulu Katonda kye yali anoonya kwe kuba n'enkolagana n'ebintu byatonze weewaawo n'abantu. Tulaba nga
ebyo byonna bitambulibwa ku theme emu, kwe kwagala. Era olwokubanga waaliwo okwagala nga waliwo n'enkolagana eno, ateekesaawo ataddewo kino olwaliwo, kubanga waliwo olutalo olwali lugenda maaso. Bo bano be batonze bayinza okuba tebakimanyi, naye kaakati olwokubanga weebiri ebyo ateekawo omuti guno okusobola okulaba nti ebyo byatonze bisobola naye okumwagala, bisobola okumugondera, bisobola okusalawo okulonda ye buli kiseera, era bisobola okwebuuza ku ye buli mbeera eneebaawo. Tulaba nga omulabe Sitaani yajja n'alimbalimba bakadde baffe abaasooka, naye singa baasooka olw'enkolagana eno gye twogeddeko baasooka okwebuuzaako, ndowooza kyandibadde kyanjawulo. Ndabawo ekigambo kye ngamba manifestation of love, nti Katonda ayagala okwagala kuno kusobola okuvaayo ne kulabisibwa mu ngeri gye tukolamu ne bwe tusalawo ku ebyo ebiba bituteekeddwa mu maaso. Ssebo nze bwe ntunuulira wano ndanga Katonda okuteekawo omuti ogwo yali anoonya buwulize. Kituufu gwali yagambye nti omuti ogwo okumanya obulungi n'obuki n'obubi, naye ng'anoonya buwulize. Ate obuwulize obwo bwe yali anoonya n'olwaleero akyabukola ki? Akyabunoonya. Kyova otunulira n'ateekako wiiki nnamba ya nnaku 6, 7 nagamba lw'omusanvu lwaki? Lwange. Anoonya buwulize. Mukyala Kaweetonde Musumba ti agenda okubasuulamu nga waliwo yasuulibwa dda ku nsi, ate nga waliwo abalaba abagamba nti katulabe oba Katonda ono ali feya. Kaakati okusalawo okubateeka mu lusuku n'okubawa ekiragiro eky'obutalya ku muti ogwo ng'ayagala balondewo, kubanga okwagala tekuwaliriza, era ne Katonda teyali waakubakaka kumwagala oba kumulonda. So nga ekikolwa kino eky'okubagamba nti wano temutuukawo kikolwa kyakwagala, kubanga awatali kulondawo, awatali choice, tewaba kwagala. Musumba Kakembo kituufu ddala. Okwagala ekika Katonda kwa kyayagala tekutondebwa butondebwa. Nti bw'otunda Adamu ne Kaawa ng'okwatayo kilo z'okwagala nga ziizo ng'oziteekamu. Okwagala kuno kuyigibwa buyigibwa. Prosesi y'okuyiga eva mu kwesalirawo. Okusalawo kuno kusinziira ku by'olabye muntu ono gw'ogenda okwagala. Katonda yalina byakoze ebiyinza okusazisaawo Adamu ne Kaawa, ne beesalirawo ne baga nti lino eddoboozi eryaza obuzi tekijja kwegondera. Prosesi eyo tosobola kugissa mu nkola nga tewaliiwo kintu tewaliwo kintu olina okubaako ekintu kyosobola okulondawo. Mu lusuku lwali perfect nga temuliimu kijaamu. Mukama kyava ateekawo omuti guno bafune choice. It's a teaching aid, an illustration. Ne basalawo ne bamuwulira ne bamugondera nga kyono kabwagambye. Kino ekyo kibakolako naye kino ekyo kimukolako. Basalawo ne bamujeemera, kino ekyo kibakolako naye kino ekyo kimukolako. Nolwekyo omuti gwali necessary okubayigiriza okwagala. Tweyanziza nnyo Musumba. Tulaba nti mu kukola ekyo Katonda yali yeetadde mu risiki nti abantu bano basobola okusalawo okunjagala oba obutanjagala, era ne basalawo bulala ne bagobwa mu lusuku. Naye nga gye bagobwa gye babadde, buli kimu we kibadde,
bwe babadde balya mu kubagoba mu lusuku muno tulabirawa omukwano gwa Katonda ne mu kubagoba muno omukwano guliwa mukyala Kabiito mu kubagoba mu lusuku bw'okirabira eri mu angenda ogamba Katonda nga yali mukambwe abantu bwe bamanyidde okubeera wabadde balya naye mu kubagoba kuno tulabirawo omukwano gwa Katonda. Bayibuli erambulula bulungi nti ensi n'okujjula kwayo byonna bya Mukama era bw'abagoba mu Edeni ne gye badda nga yafugayo era yavunaanyizibwayo. So bwe yabagoba weewaawo baaliko ebitaatambula bulungi naye teyabaleka bulesi asigala abayita bantu be n'oluvannyuma lw'okwonoona ye yajja abanoonya ti Adamu oliwa. So omukwano gwe tugulaba nti n'ekikolwa eky'okubajja mu Edeni nakyo kyali kikolwa kya mukwano. Yesebo mwamisi wankamba toyinza nnyo mukyala Kabiito okwongerezaako nti mu lusuku luno mwalimu n'omuti ogw'obulamu. Adamu ne Kaawa baali bamaze okwonoona ate singa baafuna omukisa ate bali ku muti ogw'obulamu bandibonyeebonye nnyo ate nga tebagenda kufa. Nakyo tulaba nga kikolwa kya kwagala ti Katonda mu kubonaabona kuno alekewo embeera omuntu asobola okuva aleme kubeera ng'abonaabona lubeera naga katukole tubeeyo ne alternative plan. Bw'abafulumye bwero oyinza ga eyo ate abatutte ewatali mmere ebintu byakukaalukana naye nga nakyo kikola kya kwagala. tweyanziza omukwano gwa Katonda mu kugoba Adamu ne Kaawa tuyinza ogunnyonnyola ne tutagumalayo kubanga bennyini be boonoonye naye era abakoledde n'amaliba n'abakolera engoye abadde banoonya ebikoolakoola abakoledde engoye ne batandika okutambula nga balina kye bakoze eki kye bambadde. Ekyongo kitadde ku bbali ate alina kyagambye n'agamba nti ezzadde ly'omukazi ligenda kubetenta Setaani omutwe ate ne Setaani agenda kulibetenta ekisinziiro. Ogwo gwonna mukwano Katonda olwo yali alangiridde nti omwana we yennyini Yesu Kristo agenda kufa ku lwaffe. Waliwo omukwano ogusinga ogwo? Tulaba nti Katonda kyagenderedde okubawa ettaka Adamu ne Kaawa we banaabeera ajje abeere nabo wabeerewo omukwano. Kisuubizo ekyo kye yali abawadde ne bakimenya. Tulaba nti mu lubereberye essula y'e12 ekisuubizo addamu akiwa Ibulayimu amugamba veeye wammwe ogende mu nsi gye ndikulaga ndikola kino ndikola kino ndikola kino. Mu bufunza ayagala amuwa ettaka amukolemu eggwanga amawanga amalala gonna mwe ganaaweebwa omukisa. Naye twagala tulabe mu Bebulaniya essula 11 onyola 8 paka ku 10 ekisuubizo kino kyamuwa Ibulayimu yakitwala atya? Olw'okukkiriza Ibulayimu bwe yayitibwa n'awulira n'agenda mu kifo kye yali agenda okuweebwa okuba obusika n'avaayo nga tamanyi gy'agenda. Olw'okukkiriza n'abeera ng'omugenyi mu nsi yasuubizibwa ng'etali yiye ng'asula mu weema awamu ne Isaaka ne Yakobo basika banne ab'okusuubizibwa okwo kubanga yalindirira ekibuga ekirina emisingi Katonda kye yakuba kye yazimba. Olw'okukkiriza era ne Saala yennyini n'aweebwa amaanyi okuba olubuto newankubadde nga yali akaddiye mu myaka kubanga oyo eyasuubiza yamulowooza nga mwesigwa. Batugambye ekibuga kiri kye yali alindirira. Musumba Kakembo, Ibulayimu kifaananyi ki kye yalina ku kibuga? Yalina Kanani ono ow'oku nsi oba naye yafuna endowooza yaffe ffe abaliwo kati nti tulindiridde Kanani ey'omu ggulu? Baba yali alindiridde Kanani ey'omu ggulu okuggyako Katonda nga yagimubikkulira talina bwe yali agirabye. Gyamanyi eno yaffe ey'ekibi emere amatovu n'amaggwa
naye nga nayo byetaaga. Naye nga Mukama bwe yamubikkulira enteekateeka y'obulokozi bwe yali awaayo omwana we Isaaka, osanga na kino yakimubikkulira nti ngenda kukuwa eno eya ku nsi kuno, naye ate ngenda kuzza eri yennyini yemwafiira Mwadeni. Tuyanziza nnyo Musumba, era gye tutagenda kusoma mu Peetero ekyokubiri essula 3 onyolo 13 nti naffe ettaka lyaffe ery'ekisuubizo tusuubira ensi empya n'eggulu erijja faawo we tuli obutuukirivu bwe butuula. Kyeno Kanani ey'oku nsi yadde baalingayo obutuukirivu tebwalingayo, waaliyo okufa, waaliyo okulwala, naye eno gye tugenda tebigenda kubeerayo. Ku Bikuliro 21 tugamba alisangula buli ziga, buli kimu alikikola ki, alikizza bujja. Naye nga bwe tugambye nti Adeni ne Kanani wano yayongedde n'atulaga nti ettaka nga ekirabo. Wali we tusoose ettaka ng'ekisuubizo, wano tulaba nga ettaka ng'ekirabo, era tugenda kuva mukadde agenda soma kuva essula 3 onyolo 8, then Mukyala Kabita asome Baleevi essula 2 onyolo 22. Olw'omunaana yagambye, era nzise okubawonya mu mukono gw'Abamisiri, okubalinnyisa okuva mu nsi eri bayingire mu nsi ennungi engazi, mu nsi ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki, mu kifo ky'Omukanani n'eky'Omukiiti n'eky'Omwamoli n'eky'Omuperizi n'eky'Omukiivi n'eky'Omuyebusi. Mukyala Kabita Muzendala. Baleevi 2:22 kye munaavaamu ekuumanga amateeka gange gonna n'emisango gyange gyonna ne mubikolanga ensi gye mbayingizaamu okutuula omwo ereme okubasesemera ddala. Tweyanza ne mukadde atusomere Baleevi 25-23 tusooke tukome kwezi 3. 25 olwa 23. So ensi tetundibwanga okugiviiramu ddala ennaku zonna, kubanga ensi yange, kubanga muli bagenyi era abayise gye ndi. Njagala tutandikirawo Omukyala Kabiito agambye ensi yagibawa ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Mu Baleevi yagambye mu Luzungu I'm bringing you, yabatwalayo. Wano abagambye ensi tetundibwanga kubanga yange. Mu byonna bye tulabyewaawo mazima ki ge tuzudde ku ttaka lino ly'abawanga ekirabo? Nti mu kuva batugambye mbu ensi engazi ennungi. So ekigendererwa kya Katonda ng'atonda ensi eno abantu be batuule babukale mirembe. Yes. Mwami Sewankamba. Okyogeddeko tuyinza nnyo Mukyala Kabita nti okyogeddeko nti ensi ye buyonna gy'abatwala wonna wawe era byonna biri mu buyinza bwe ye. Ekibuuzo kye njagala okubuuza kubanga tulabye okusinziira mu nnyonnyodde ti Katonda yali waggulu nga olaba kasumbuusa. Bw'aba yali waggulu ku sayidi eno waliyo Isirayiri, ku sayidi eno waliyo ettaka. Okubeerawo kwa Isirayiri n'ettaka kudipendinga ku Katonda. Nitwagala okwebuuza tugambye nti ettaka lino alibawanga kirabo. Ngenda kujja bamwami Kiwanuka. Lwaki kya nsonga Isirayiri okutegeera nti ettaka lino Katonda lyabawadde kirabo? So tekivudde mu maanyi gaabwe. Biwerako kubanga bwe tubanga tutandise okwogera ku Isirayiri, omusajja omuwandiisi wa lesoni yannyonnyodde n'alaga nti Abayisirayiri tebaakwata mmundu, tebaakwata mafumu okufuna ettaka eryo gye baakola ki, gye baagenda. Era omuwandiisi wa lesoni yannyonnyola bulungi n'agamba nti Abamisiri baalina amagye ag'amaanyi naye tebaasobola kwaŋŋanga Bakanani kubanga baalina ebikomera byaki by'amaanyi.
naye Katonda mu maanyi ge, mu kisa kye, mu kwagala kwe, mu kugaba kwe asitula Abayisirayiri n'abaleeta n'abawa Kanani. Ejjudde ebikomera ab'amagye bye basasobola kukola ki? Kumenya. Ekyo nno kiraga omukwano gwa Katonda nti ettaka oba ensi bibye era yabivunaanyizibwako, era eri Isirayiri kifuuka kiki? Kirabo. Lwaki kibawanga ekirabo? Oba ogambye obuuza lwaki kya nsonga nnyo abaana ba Isirayiri okukakasa nti ettaka eribaweereddwa kirabo? Awo twongera okulaba nti n'okutambula kwabwe n'okukola kwabwe mu nsi eno kujja kubeera nga kwesigamye ku mateeka oba ku instructions za Katonda, nga buli kyonna ekikolebwa ku ttaka lino kirina kusooka kwebuuzibwa wa Katonda kiki kye kireetera abaana ba Isirayiri okussa obwesige mu Katonda mu byonna n'okutambulira ddala ku ebyo by'abagambye okola. Musomba. Katonda mu magezi ge yakimanya nti omuntu okubeera obulungi ng'aliko ensi eyiye, Ettaka lye. landiroodi wabeera, gy'emirembe, ye security, kwe kukola kwe. Bwe yakikola ku lubereberye, Adamu ne bwe yandizadde n'ajjuza ensi, teriyo n'omu ku baana ba Adamu ne bazzukulu be yandifudde enjala kubanga talina ttaka. Bandigijjuza ndowooza Mukama n'atondayo n'endala. Ninga buli muntu. Ekibi bwe kyajja baali baakufa immediately. N'atamutta. N'amuleka ku nsi naye ng'ensi ekyuse. Gwagitaddeko akyuse, n'ensi yennyini tekyaleetanga bwe yali ereeta mu lusuku lwa Adeni. Ensi gy'asuubiza Isirayiri oba Ibulayimu. Mu mbeera ez'ekibi Ibulayimu agyetaaga. Ne mu mbeera ez'ekibi twetaagako ewaffe. Awatwawulwa kuva ku balala. W'embeera ya landiroodi baagisuubiza baali mu buddu, kati bagenda kubeera free. Ensonga lwaki basaana okukimanya nti ye maine lwa nsonga bbiri. Ensi eno ekyuse olw'embeera z'ekibi. Ereeta amaggwa, ereeta akasana, ereeta ki? Eripendinga ku Katonda okugizaazisa, okugibaza. Yajja ejjuwa enkuba, yajja ejjuwa seasons zize. Zera kyewunya okumanya nti eggulu lino okumyansa n'okubwatuka kintu kikulu nnyo mu by'obulimi. Sanda ekola nitrogen, ebibala gwe byetaaga, ffe tulaba eggulu kubwatuka na kumyansa so gali alima. Kirungi okulima nga mmanyi nti Katonda yennyini nsi. Namba 2, nnyini nsi eno eyagikola ng'ayagala buli omu afuneko akake. Baagiwadde abamanyi. Ekibi kyatulya, tuli selfish. Tujja girwanira, tujja kugitenganira. Kyava agamba nti bwe tugenda ku nsi eno nga tumanyi nti yannyiniyo Katonda, tujja kugoberera n'amagezi gaawa ku ntambuza yaayo. Era agamu tujja kugasanga awo. Bwe mulimira ennaku emyaka 7 nga muwummula, bwe mulimira emyaka 5 nga muwummula, nga mukola bino nga mukola biri, bw'oba okungula tomalaawo.
olekamu n'abanaku baliye. Tosobola kubikola nga tomanyi Katonda nti yennyini nsi, n'omuwa ekitiibwa nga nnyini nsi, n'omuwuliriza n'omugondera nga nnyini nsi. Amiina. Era bwe tugibeerako nga tetumumanyi bye bino ebiriwo bye tulaba. Nkyala Kabiita. Toyanza nnyo Musumba kwongerezaako katini. Kyali kya nsonga abaana ba Isirayiri bano okumanya nti Katonda ensi eno agibawadde nga kirabo, balemewo okwenyumiriza mu bukugu bwabwe oba mu maanyi gaabwe nti ge gabafunyisizza ensi eno, bajjukire nti waliwo eyagibawa. Tweyanziza mu kyamateeka olw'omwenda yabagambye kuva ku Lwokuna nti temulowooza nti olw'obutuukirivu bwammwe kye kibasobozesezza okufuna ensi ensuubize, nti nammwe muli bakakanyavu ba nsingo nga bano benzijjamu. So Isirayiri kabalireyo ddala bali mbajjamu lwa nsonga eyo, nammwe bentaddemu bemunakakanyala, nammwe nja kubajjamu, ensi ejja kubasesema. Si bwa butuukirivu bwo so si lwa bugolokofu bwa mutima gwo kyova oyingira okulya ensi yaabwe, naye olw'obubi bw'amawanga ago Mukama Katonda wo kyava agagoba mu maaso go, era alyoka anyweza ekigambo Mukama kye yalayirira bajjajjaabo Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Kale manya nga Mukama Katonda wo takuwa nsi eno nnungi okugirya lwa butuukirivu bwo, kubanga oli ggwanga erira ensinga enkakanyavu. Ndowooza ekyo kijjirawo ddala. Takamazeeyo bubazi naye mu maaso kagenda kujja. Nti nammwe bwe muli kakanyala ennyo. Nammwe ensi ejja kubasesema. Tweyanzizza nnyo nga bwe tugambye nti Kanani eno gye bagendamu kyali kirabo okuva eri Katonda, okusinziira nga bwe tusomye. Tulinayo naffe mu byawandiikibwa ebitulaga nti ne Kanani gye tugendamu ekyomuggulu nakyo kirabo okuva eri Katonda. Yokaana 3:16 kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'atyo n'okuwaayo n'awaayo. Tetulina kye twakola kiri awo, ye yayagala ate n'okuwaayo n'awaayo omwana we. Buli amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. So Kanani gye tulaga kigifuula ekirabo. Yokaana 14 olunyiriri olusooka paka ku Lwokusatu. Emitima gyammwe tegyeraliikiranga, mukkirize Katonda era nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Singa tekyali bwe kityo nandibagambye, naye kati ngenda okubateekerateekera ekifo, era obanga ngenda okubateekerateekera ekifo ndikomawo nate nembanona nembatwala eyo gyendi nammwe mubeere eyo. Ng'ekineetaagisibwa okukola kwe kuwuliriza ekigambo n'enzikiriza Katonda ate n'enzikiriza Yesu Kristo omwana we gwe yaweereza. Amiina. Musomba oyinayo kuba we tusoma mu Befeso, ndowooza mukadde wayagala otusomera Befeso essula 2 olunyiriri 8 n'olw'omwenda. Kyetwagala okugoba tulabe nti ne Kanani gye tugendamu nga bano bwe batalina kye baakola baagenda bugenzi, naffe wano twagala tulabe Kanani eno ffe naffe agituwanga kirabo, kubanga mwalokoka lwa kisa lwa kukkiriza, so tekyava gye muli, kye kirabo kya Katonda. Tekwava mu bikolwa omuntu yenna alema okwenyumirizanga, kubanga ffe tuli mulimu gwe abaatondebwa mu Kristo Yesu olw'ebikolwa ebirungi Katonda bye yasooka okuteekateeka ffe okubitambuliramu. Olwokutaano nti era ffe bwe twali nga tufiiridde mu byonoono byaffe yatufuula balamu wamu naye ne Kristo mwalokoka lwa kisa. N'atuzuukiza wamu naye, n'atutuuza wamu mu bifo eby'omu ggulu mu Kristo Yesu.
mu mirembe egigenda okujja alyoka alaga obugagga obusinga ennyo obw'ekisa kye mu bulungi obuli gye tuli mu Kristo Yesu. Okukkiriza twayingiridde mu nsi empya. Amina. Tutudde ku mukono gwa Ddyo tuli batuuze ekyo olwo nno bw'agamba ku kirabo kitegeeza ekirabo twakifuna dda nga Musumba bw'agambye tunyweze bunyweza naye ebiseera ebimu nadde nnako njagala okugamba naye ne bye tulina wano nga tutambula mu bulamu buno bimanye nti birabo bulabo Katonda byatuwa ennyumba gy'otuddemu mmotoka gy'ovuga n'ebiringa ebyo byonna obimanye nti birabo bw'otobimanye nti birabo. See you next section. Tweyanzizanya mukyala Kabeto yakikonyeeko nti kirabo naye nina kye nina okukola okufuna okurisiivinga ekirabo kino. Mukyala Kabeto yatugambye buli amukkiriza ekirabo bakimpadde nze nina kukkiriza ki kirabo. Bw'agamba mujje gye ndi mwenna abakooye nze nina kugenda bugenzi ki gy'ali. Bw'agamba balina omukisa abo abaavu mu mwoyo kubanga balisikira obufunze balituuka mu Kanani ey'omu ggulu. Musumba woba otutangazaamuko bw'agamba balina omukisa abaavu mu mwoyo Matayo 5:3 kuba kye tunoonya nze ayagala okutuuka mu Kanani eri neetaaga kukola ki wano ne baŋŋamba nina okuba nga ndi mwavu mu mwoyo. Omuntu omwavu mu mwoyo y'atya Musumba. Tulina ebyandiikibwa bibiri ebiyinza otuyamba. Yes sir. Ekimu kiri mu kubikuli 3 tuyinza obutasomaayo tukidde mu buzi tumanye ebikolwa byo Laodikiya tobuguma solonyoga ogamba nti ndi mugagga siriko kye neetaaga mu kulaba kwo so nno nga bambi oli mwavu beyavuyavu oli bwereere n'obuzibu oli muzibe w'amaaso. Obugagga ki olwo oli bweyagala nabwo? Obugagga obwo tumusomako mu Luka 18 bwe tusanga abantu babiri ng'omu mugagga omu mwavu. Omugagga agamba nti Mukama Katonda nze nkwebaza siringa abalala nze okutuuka mu bikolwa ndi mugagga siba emirundi 2 kuuma Sabbiiti ekitundu ky'ekkumi siringa bano oyo mugagga obwo bugagga butwogerako mu Laodikiya nga tuli bagagga. Ono omwavu n'agamba nti musaasire Mukama Katonda wange. Yesu agamba nti ono yetegeera obwetaavu bwe n'alaaja n'afuna obuyambi yavaawo nga gaggawaziddwa ng'aweereddwa obutuukirivu. Balina omukisa abaavu mu mwoyo. Omuntu omwavu mu mwoyo yakimanya nti bwe bituuka ku by'obutuukirivu bwe bituuka ku by'obulamu obutaggwaawo sirina contribution naye Mukama Katonda wange nsaasira busaasizi ng'asaasira. Tweyanziza Musumba bufunze omuntu omwavu mu mwoyo yo yayaayana nti yeetaaga Katonda yayaayana nti Katonda mwetaaga. Gwa Musumba gwatunyonyoddeko nti onsaasira onsonyiwe nze kubanga mu maaso go sisaanidde. Oyo yakitegeera nti mwavu mu mwoyo ekikwewuunyisa yajja mwavu naye yafuluma ate agaggawadde nga Katonda amujjuzizza ekisa kye. Naye nga bwe twasomye nti ettaka lino yadde bali babadde nga kirabo naye mulimu ebisoomooza. Mukadde Kiwanuka abadde yabikonyeeko nti ebimu ku bisoomooza eno gye bazze okulumba balina ebizimbe biwanvu kyokka ate bo babadde baddu n'ababadde babakozesa Abamisiri baabiremererwa ate bo be banaabisobola. Ekyo kyali kisoomooza. Ekisoomooza ekirala nga bwe tulabye nti n'omukulembeze waabwe Yoshua akaddiye kyokka ate wakyaliwo ebibuga ebirala ebyokukola ki ebyokuwamba. Ebyo byonna byabadde bisoomooza okusinziira nga mukadde bwe yatulaze nti ebyo nabyo bisoomooza. N'ekirala tulabye nti
ne gye bazze ensi ya nsozi eri gye babadde Misiri ensi eri flat omugga Nile weeguli kitegeeza ne irrigation system yali nnungi eno ze bazze balina kudipendinga ku Katonda enkuba okutonya byonna balina obwesige buteeka mu Katonda kyokka ate amawanga ge bagobamu bo babadde balina bu Katonda bwe basinza bubawe enkuba kati challenge gye balina munaasinza Katonda ono abasomoseza n'abaleeta wano oba mugenda kusinza bu Katonda buno eyo nayo yali challenge naye bwe tuva ku bali ne tudda kuffe naffe abalubirira ogenda mu Kanani eri ey'omuggulu tulina ebisoomooza ebiyinza okutulemesa njagala tukwate ku busoomooza ebyo ebyagala okutulemesa okutuuka mu Kanani eri ey'omuggulu kisoomooza ebisoomooza mwami Sewankambu kisoomooza ki bye tulina kwebale nnyo ssebo osobola okutandika n'ekyamusumba kyava okutugamba nti waliwo abamu ku ffe nze nakiwandiise mu Luzungu nti we feel overly confident mu bintu mu matters ez'omwoyo ng'ogamba nina wentuuse era bwe mba nga nina wano wentuuse mulimu bwe nina okuyisibwa oba bwe nina otambula kwegamba n'olowooza nti olw'okubanga otambudde bw'otyo weetaaga okubeera mu kisuubizo kino so ng'ate Mukama ye kyasinga okwetaaga beebo abalina okuyaayaana okwongera okumutegeera waliwo eyawandika naga nti bw'oyongera okwagala okumanya Katonda n'okumunoonyaako olw'ogenda okukizuula nti ate tomumanyiddeeko ddala kwegano weeyongera mu sayiko ey'okwongera okunoonya n'okwongera okutegeera Katonda naye bw'obeera mu kifo nga gw'owulira nti ebya Katonda nina wentuuseeko awo oyinza okuba nga ate oli ku mu challenge emu gye twalabye ebintu bye tulina olunsi bituleetera okusoomooza ne tulaba nga ffe abakozesezza amaanyi gaffe n'obukugu bwaffe okubituukako era mu mbeera ezifaanana bwe zityo kyobalanga abantu bangi Katonda abeera bbali nnyo yajja oluvannyuma okusooka okusinga bye bakola ki bye balina n'olw'ensonga eyo ssebo nkutegeeza nti oba twagala oba tetwagala nga Katonda bwe yagabira Abayisirayiri bano ettaka ery'obwereere ne bategeera nti kirabo ekyava eri Katonda ne bino byonna bye tufuna tubifuna nga kirabo okuva eri Katonda ate era n'ekyokutegeera Katonda nakyo kiki kirabo challenge nene Yoswa nga akyali w'amaanyi bagenda bawangula nga bagaba bawangula nga bagabanya buli wakati banga muwedde waliwo akyaliwo ebitundu bingi nnyo ebikyalimu Abakanani kaakati bano omuzira waabwe avuddewo nga batereera oli kaafunyeewo ng'azimbako kakalinaake ng'afunako watadde obuteebwe nga batereera tebaddayo kulumba Mukama abalwanirire nga babadde akola ensi yonna bagimalewo nga bwe agibasalidde bagenda okusigala mu nsi erimu Abakanani bano Bakanani bali Bayisirayiri Bakanani nekibaleetera obuzibu challenge eyo ngiraba nakati tumatira mangu okutusitula mu bufo tutwale tukole emirimu okuweereza balinga tebakyasituka talina gafa tulumbagana abasajja tugende mu ntalo ndeke ekibanja kyange otokigayigingidde challenge eyo tulina distractions nyingi tetukola nnyo nga bwe tusaanidde amaanyi tugamala ku byaffe resources zaffe tuzimalira ku byaffe teyanziza nnyo teyanzeege
Nelson eno yampadde challenge nene nze ku lwange kyovula abantu takadde nga ndi musirifu nafunyemu point 2. Abaana ba Isirayiri bano batambulanga ne Katonda naye ng'ebizibu bibali bubi. Okimanyi nti naawe oyinza okuba eyo mbutuufu ng'embeera gy'oyitamu nzibu nnyo tolowooza nti Katonda tali kumpi naawe. Ekyo kimu. Ekyokubiri, buli bw'otegeera nti bye nnina kiraba okuva eri Katonda kikyusa endowooza yo, kikyusa ensalawo yo, yes, n'engeri gy'obikozesaamu. Oyinza okubanga gukyali mutawaana gy'oli nga nange we guli gyendi okufuna okutegeera okwo nti ddala ebintu bye nnina kiraba okuva eri Katonda ayagala nkola eki n'ebintu bino. Njagala kuddayo eri ttiimu olwakadde tuwumbewumbe ensonga zino. Tweyanziza nnyo. Olwakadde tulaba nti ettaka lino baaligabana okusinziira ku needs za ekika ne size nga Katonda kikye yeewala tayagala ettaka libe yabasekinoomu. Naye nga bwe tugambye nti ensi eno gye bazzeemu ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki ekibi kikyaliwo. Mulimu okulwala, mulimu okufa, sobola okukolawo okusalawo kukyamu. Ettaka lino ne lintwalwa kuba ne nditunda nga ye survival yeetaagisa. Naye nga mu nteekateeka ya Katonda nga bwe tugambye nti ettaka lirye. Twagala tulabe Katonda kino akisalira magezi ki okubanga ettaka nti bwe bali agendererwa libeere lya kika kya Yuda lina kutambulira mu kika kya Yuda ne baana aba Benjamin nga balina eryabwe. Katonda alina system gye yakola mu Baleevi essula ya 25 gye tutagenda kusoma olw'obudde. Yonna alina ebintu bibiri byayogerako naye njagala mumbuulire ebintu ebyo byayogerako yali agenderedde ki kubanga kyasooka okwogerako mukyala Kabitondi wuwo nti ettaka mulirimako emyaka 6 omwaka ogw'omusanvu ne mulireka kubamu akafaananyi Musumba Kakembo amatooke go agenda kikunguba ogalimye bulungi otaddemu n'ebijimusa nankugamba omwaka gw'omusanvu otemako gakulya gokka naye totunda ogenda olaba otemanga olaba Sebadduka ne Mwami Kuteesa nabo bayingidde mu lusuku lwo nabo batema abataatekamu na bijimusa abatalima. Katonda yali agenderedde ki mukyala Kabiito okugamba nti ettaka liwumule mu mwaka ogw'omusanvu? Tumulaba okuva ku ntandikwa nga ye mutonzi nga tafa ku bantu bokka naye n'ebintu biri bye yateekawo. Ekisookera ddala kya nsonga ettaka lino okuliwummuzaamu obugimu ne bumala ne bukola ki ne bukomawo. Era ffe abalirima mwezi ku mwezi mwaka ku mwaka litutawaanya nnyo. Oteekamu nnyo waliwo ekiseera lituuka nga teriri productive naye olw'okuba nti nayo terikola ki teriwummula. Ekyokubiri kunyweza nkolagana yange nze nannyini lusuku ne muntu munnange ate tuba tusiba n'enkolagana n'omutonzi waffe nti senga Sawankamba alina olusuku lwe nenzijja kubanga ekiragiro kya Katonda kigaa nti ogwo omwaka buli omu alye omunaggwanga refugee orphani ffenna tujja ne tutemamu kubanga ennimiro erina kulekebwawo nga tulyako. So tutandika okutendereza bwe mba nga mbadde mulirwano gye bakola ebyo bwe mbiraba mbyegomba kabe kasinge n'ewaffe n'embikola ki n'embitwalayo ne twongera okutendereza oli eyatuwa ekiragiro ekifaananako bwe kityo. Musumba Mwami Sawankamba. Thank you. Bwe tutunuulira omwaka guno ogwa jubileewo ogw'omwaka ogwa 5 gwali omwaka ogw'okugyawo amabanja, gwali omwaka ogw'okutta abasibe, gwali omwaka ogw'okuzaayo bye wagula ku oli yali ali obubi n'omuddiza ettaka. Kwegamba Bible etulaze nti byonna byakolebwawo singa Isirayiri yali wakubigoberera bulungi. Katonda yali akoze community, yali ayagala community egenda okubeera nga teri mu bwavu ng'abantu bano bonna bali kyenkanyi kumpi kyenkana bali ku level yemu nga batambulira wamu nga bakolagana nga balina enkolagana. Kati bwe baba nga waliwo horizontal okukolagana okwaffe awamu
then tusobola okukolagana ne Katonda oyo atugabidde bino byonna weewaawo nga ne mukyakabito bwagambye nga n'ettaka bwe likola ki bwe liwummula kwegamba yali ayagala ebintu byonna bitambule nga birina harmony nga bitambulira wamu mu kuteesa kwe kubanga yeye nannyini byera amanyi kiki kye byetaaga. Mu ssula eno eya 25 lunyiriro lwa 23 yagambye nti sensi tetundibwanga okugiviiramu ddala ennaku zonna kubanga ensi yange kubanga muli bagenyi era abayise gyenkola ki gyendi Katonda ensi ye nga naffe bwe tuli abantu be atuteeka mu buteesi nga ab'emikwano n'atukolera ebisingako okuba ebiki ebirungi n'atuwa sizoni z'obudde ennungi ffe tufunemu era ensonga lwaki atugamba nti bona abalanga emyaka 7 wanaabangawo okukola ki okuwummuza ensi kakati ate ebimera byokka n'okubikungula osigwa obikola ki obikungula birekenga ate omwaka bwe gunaatuukanga ogw'ataano eyatunda ettaka oba eyalisinga limuddizibwe kwegamba Katonda olaba enteekateeka ya Katonda ng'ayagala ffenna tubeere buki bumu mu bulungi bwe era n'okwongera okutujjukiza nti yatubeezaawo kuba omwaka guno ogw'omusanvu ng'omwaka gwonna teri kulima teri kusiga naye nga tulya tujjukire nti byonna yabikola. Musomba baggalawo ekitundu kino Musomba naye omwaka gw'omusanvu gutuuse malooka Kakembo gassizze mukutta omudo bonna nagufuuyidde ebinyumiza nateekamu bwe ndaba nga gutuuse sibikola bw'osanga nga ntemiemu yange yakulya Nikuteesa naye ali wali atema mu lwange nesizimba mutima nesimukiiya omanya ekyo tekisoboka nga siina nkolagana nungi nnyo ne Katonda ekiteekawo nga test okugeza amanyi omululu gwaffe Abayisirayiri byabalema era byabalema ne bagenda mu bunyaage bino ebiruuka kakati tebyandibaddewo nnyo singa nga sisitimu eyo ekolebwa n'ekyomukisa omulungi yaleetawo Yesu Kristo bwe butaka bwaffe oba nina puloti oba sirina mbeera mu ye yatuzuukirizamu n'atwala mu bwakabaka bw'omuggulu ensi yatusuba agenda kugizza Yerusaalemi ekijja teri mage teri kufa teri kukaaba Katonda kitaffe omulungi ow'omuggulu tukwebaza olw'enteekateeka ennungi bwe twogerera mu Uganda wano ekigambo ky'ettaka kiri bubi nnyo abalirina bakaaba n'abatalirina bakaaba lissa abantu lireesa amabanja naffe abaana bo bitutwaliramu naye tukwegayiridde tuyambe abalirina bwe tuba tukolagana n'abantu betubeera nabo abatalirina tulaga omutima gwa Katonda nga bwe gufaanana tulaga ekisa n'okusaasira Mukama Katonda tuwe omukwano naawe tusikire Bwakabaka obutaggwaawo tubeereko mu nsi obutuukirivu n'obutuula menya ya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.